abatulaba essaawa eno nga ffe bemulaba wano eno mu maaso nga ife ab'akakiiko oba akakiiko k'ebyensimbi mu kitongole ekya Uganda Musicians Association. Amannya agange nze Ibrahim Mayanja Big Eye, omukyala aninaanyi wano yes. Ensonga etutadde mu maaso gammwe wano eno kwe kubategeeza nti twasabiddwa ekitongole ekikwasaganya oba ministry ekwasaganya ku nsonga ya COVID-19 relief okuba nga Uganda Musicians Association egiyambako oba nga yegenda okuba nga yekwasaganya abayimbi bonna mu ggwanga Uganda okuba nga relief fund yaabwe eyo nga ebatuukako bulungi. So y'ensonga lwaki tuli mu maaso gammwe wano era nga tukoowoola buli muyimbi wa Uganda yenna gy'ali jangu oba making sure nti verifying membership yo ne Uganda Musicians Association to make sure nti oli verified naffe nti membership yo eri straight naffe obeera okuba nga obeera eligible okufuna relief fund oba akasente ako nga kino kigenda kukolebwa bwe kiti ogenda kuweereza amanyago agali ku ndagamuntu oweereze kyekyo okay. Ogenda kutuweereza amanyago oweereze nini namba yo n'ennamba yo eya mobile money o making sure nti ennamba yo eya mobile money ge manyago era g'otuwadde amanya agali ku ndagamuntu kwasagana n'amanya agali ku mobile phone yes. So that webaweereza tebikuntana. So kino kya buli muyimbi wa ggwanga umanga ekitongole ekiri recognized and organized but picking out ne bagamba ffe tuba tugira abayimbi kubanga tubamanya ate nga membership yaffe nene nnyo ffe tugenda mu ggwanga lyonna mu ensi yonna mu ggwanga lyonna Uganda yonna so whether you're not registered with UMA ng'oli muyimbi oli eyo osanga obadde tumanyi oba ki tukwetaaga ogenda kutuukirira either Big Eye tugenda bawe namba Big Eye oba nze kubanga ffenna tuli mu treasury otuwe details ezo mwami Big Eye zagambye so that ofuna ssente kubanga ffenna abayimbi tubadde affected. Kakati ogenda kuweereza ebintu ebyo nga tubisabye amanyago nini namba yo ne namba yo ya mobile money ku namba noti 774 45 75 emu noti enamba endala gyasomere noti 79 2 noti 9 36 emu 5 nekanjogere mu Luzungu 0792093615 eyo namba eri ku WhatsApp. I think kijja kwanguyira abantu oba osobola okuweza message era ndowooza WhatsApp yejja okusinga oba direct message ne kakati neyange kanjibaddiremu mu Luzungu eri 0774 47 75 10 ojja kubanga osobola oba nga tukuverifyinga bulungi nnyo osobola okufuna akasenti kaako aka COVID relief. Ate mu kikolo mugwangu nnyo yes buli muyimbi yenna mu Uganda oli mu association ki oba oliwa just kasobo ng'owulidde guno mulanga ennamba ozifunye weereza details oba omanyi nti waregisteringa ne UMA weereza details etujja kuba sendinga y'amanya geeri abasinga tubalina kiri bwe kiti kyenjagala okumakinga nti Uganda Musicians Association yamala dde okutambula eggwanga lyonna okitegedde era yawandiika dde abayimbi bonna mu ggwanga lyonna ensi yakiraba nga tutambula so tuyina abayimbi bonna okuva mu districts ez'enjawulo gwe kyolina okukola ku making sure nti overifying membership yo okitegeera okwongera okukakasa so tuli mu kkebera nkalala okwongera okukakasa
okubanga ayita okuteeka ku list bulungi nnyo egenda okuba ng'efuna ssente ezo. Ssente zonna tezigenda kufuluma lwakubiri, zitandika lwakubiri, but right now nga twabagamba tulina members over 3,000 okitegeera, ate waliwo abalala betubadde tutana registering nga yo tugambye tetugambye buli omu aleete before mu process eyo okuba nti no zifuluma bonna bajja kufuna. Buli eyaregisteringa ne UMA kubanga abasinga mu ezo associations abo abakoze associations empya bali muki mu UMA, bali mu UMA, so definitely they are verified. Kyetwagala okumanya kino ku IDs eminaawo verified zikwatwa IDs nyingi. Could you point out some of the names you have verified so that basobola okukola ki okumanya n'abalala as an example? Kakati kiriwo ekiti ffe twagala nnyo okumenya amannya g'abantu kuba ffe mu UMA wano abayimbi tubatwala nti bonna baki bayimbi, so buli muyimbi kyova olaba nti ye Uganda Musicians Association, so abayimbi bonna tubakoola mujje mu verifying kuba tulina database yonna ey'abayimbi mu Uganda, so gwe just make sure you have to verify yourself obere ng'olinda kusimya ssente ezo. You found us in the process of verifying. That's why you see these IDs. Zonna nga weziri wano nga nyingi ne files zino nyingi nnyo. So it is a big process. Yeah. We have the data database already. So we're already working on that. We are here, but there are people working on that. So because these members have just not yet picked their IDs. So nenga next time I to verify more of our members because the member. What is the step? They are musicians. The money is going to get on their mobile money. Already their things are here. They're registered with us. We have their details. We don't even have to call them. What is the essence of you verifying now? Oli okuverifying because we know the musicians. We have the oli kimuyambako okuba nti ki akakasa naye bw'abanga nga tumuyina mu system ya already era abajja kufuna ssente ezo. Bagenda kugaba emitwalo 10 era nga ministry bwe yagamba. Muvuddeyo ne mufuula abayimbi b'eggwanga abakopi b'abanaku. Ze bagaba ze prime minister ze yagambye okugabira abantu abakoseddwa mu period ene ya lockdown nga coronavirus wabaddewo, so abayimbi babadde some of the people bakoze eki bagambye bagenda okuyamba because ffe tubadde locked for 2 years. Emitwalo 10 nazo ssente is a beginning. Ready ewange tetugenda tetuyinjuliyebula ssente Alex tutulebula soka oleka Alex no bambi ensonga agenda givaako zino ssente waliwo omuntu ng'ali eyo nga talina na mutwalo gumu. Honestly speaking, I know abantu bayinza ogamba ssente nti nnyo ku bayimbi but leka bazifune kubanga baziwa abantu abalala bonna nabo bagenda zibawa, so nabo kazifune.